Ayakuwangula bali bamita Kazibwe Bashir. Honorable otekwecha honorable. Oli muntu mukose. Honorable Kazibwe Bashir Mbazira. Yajja akola ki? Bashiri zu. Kati nentuka mu ghetto nga bana banywa enjaga nataka zuzu. Nembwa kikimutegeeza ati. Bani ngatiri nakubuza kibuzo kya makulu. Zuzu. Bashiri zu. What is happening? Banywa ngenjaga kati uyebo yabeera nge nagamba Bashiri zu. Obaba na mugeto byawulikiranga bitya nga banywa enjaga osanga yibogera Bashiri zu. Ngakatonda wange. Ketaku wangu. Nena sakola byantama nokunta masakola nakakuyege. Bashiri zu. What's this? My goodness. What's this? KBM Live. Yes. Am I program? Yayaga Bashi? Chia Tavala. KBM Live. KBM Live. Bashiri zu. Bashiri zu. Abawulirizanga bukedde fama munyagwa kyabadde ayogerako awo musobola okubanga mukitegeera wabula paka nakati munyagwa eyaliko honorable MP wa Kawempe South paka nakati buli wawulira erinnya Kazibwe Bashir Mbazira ligenda maaso n'okubanga limuwaawaalira mu matu olw'ensonga ye musajja eyajja ku kaada ya NUP n'agenda maaso n'okubanga amusiga okulula mu kifo ekyo munyagwa yali ku fadacha oba gyoyinza okuyita FDC kale eyo si ensonga Bashiri zu wetwogerera eddoboozi terikyasobola kubanga lisituka mu kifaananyi omukulu agaŋŋalamye oba yeebasenga n'otwanyi talinaamu yadde ettondo ye mukulu Kazibwe Bashir Mbazira mulwadde muyi embeera y'obulamu gy'alimu kati si nnungi n'akamu n'akeddagala mukwano gwange ne maaso okuba nti olaba eddakiika eno amawulire g'okuba nti Kazibwe Bashir Mbazira tali bulungi era nti mulwadde nnyo nnyini ddala ali ku kitanda taasulewo taasiibewo yalinga ali ku mimwa gatandise ekiro ekikeeseza olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa Maaci omwaka 2025 omuntu waasoose okubanga agenda mu ddwaliro nga munnabyabufuzi okubanga akyalira ku Kazibwe Bashir Mbazira ye mukulu amanyiddwa nga Alhaji Latifu Sebagala. Alhaji Latifu Sebagala naye asibuka side ze Kawempe era nga naye yaliko MP side eyo yaliko MP wa Kawempe North kati Kazibwe Bashir Mbazira essaawa zino ye MP wa Kawempe South so ono amukyalidde ye yava mu kifo kiri ekya Kawempe North Segirinya n'akiddamu Kazibwe Bashir wetwatuse okuba nti no tutegeerera nti musajja wa Katonda embeera y'obulamu bwe si nnungi n'akamu era nga yeetaaga ssaala zammwe obulamu buli mu matigga era nga embeera mwali si nnungi so byebyo nno sayidi eyo Kazibwe Bashir Mbazira obulamu tebuli mu kutambula bulungi n'akamu wabula nga abadde abuliridde ebbanga ddene era nga bangi babadde beebuuza KBM Live nga bwe yateranga okakozesa aliwa okuviira ddala wali ku NBS okuviira ddala wali ku Bukedde n'emikutu emirala kale nga tukyali ku Kazibwe Bashir Mbazira era eno video yemu we tujja okuba nga tukuba torch side zino ekifaananyi kyolaba kya Kazibwe Bashir Mbazira ng'ali ku byuma mu ddwaliro ebingi okuzaama kino ekifaananyi ate kyo kikadde kyali kya mwaka gwa 2019 Kazibwe Bashir Mbazira oyo gw'olaba
yaddusibwa ku IHK oba eddwaliro eryo eririwaliyo e Namuwongo International Hospital Kampala. Yaddusibwa nga taasiibewo taasulewo yali ku mimwa. Nzijukira baamutwala mu ddwaliro zaali ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa June omwaka ogwo ogwa 2019. Era ebbanga lye yamala mu ddwaliro lino embeera yali nzibu nnyo nti yatuuka n'okuba nga asiibulwa ng'embeera y'obulamu ekyagaanye. Kazibwe Bashir Mbaziira. Ebiseera ebyo waatwalibwa mu ddwaliro lino ye yali president wa UJA oba Uganda Journalists Association. Nzijukira Kasuku yayagalako okubeera nga atwala obukulu bw'ekibiina ekyo ebintu ne bitamutambulira bulungi. So mbadde nkugamba nti Kazibwe Bashir Mbaziira 2019 omwezi gwa June nga 2 yatwalibwa mu ddwaliro lino mbeera ya kipayopayo. Wabula eddwaliro lino yatwalibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 2 June. Yalimalamu ennaku zaali ntono nnyo. By the way nga tukyavudde awo. Ebimu ku bifaananyi byenkuteereddeko kuliko Gayo yamanyiddwa nga Mubiru James yali agenze okuba nga akyalira Kazibwe Bashir. Mubiru James okuba ali mu National Unity Platform. Era mukadde ke kamu abakulu wali okuva mu NUP basindika n'omukulu amanyiddwa nga Francis Zaake Butebi wamu ne Gayo oyo mbwatekamwe bamuyita amatekamwe Gayo oyo Mumiransana. I think this guy ono omulala ayambadde kabotai bonna okuva mu NUP basituka ne bagenda okuba nga balaba ku munna NUP munaabwe Kazibwe Bashir Mbaziira eyalinga obulamu si bulungi era bamusisinkana ku IHK. Era nzijukira bulungi awo omukulu Francis Zaake Butebi yavaayo n'atunyonnyola ku mbeera y'omukulu mwe yali ali. Era waayita ennaku zaali ntono Kazibwe Bashir Mbaziira eddwaliro lya IHK ne ligenda maaso n'okuba nga limusiibula. Wabula ng'obulamu tebunnaba kubanga butereera. Era waliwo enteekateeka ezaakolebwa mu budde obwo okulaba ng'omukulu Kazibwe Bashir Mbaziira yeetikkibwa atwalibwe e Kenya. Njogera at the time, that is 2019. So olunaku olwaleero bw'aba nti musajja wa Katonda tali bulungi n'akamu, osobola okuba nti okubyamu koto kino kizaakoko emabega anti ne wali gye buvuddeko waliwo obulamu bwe bwatabukira ddala embeera teyali nnungi n'akamu ebiseera ebyo. Kazibwe Bashir Mbaziira yamala n'afuna obujjanjabi era n'agenda maaso okuba nti atereera n'addamu okuba nga akwazza emirimu. Wabula ebiseera ebyo yali musajja eyatuulanga ku radio ne TV ng'alaga nti musajja ebitundu 10 ku kinne waakyo musajja wankyukakyuka nnyo. Era musajja yagendanga maaso n'okuba nga akubiriza bannayuganda ogenda maaso n'okuba nga basituka, bagenda maaso n'okuba nga bakozesa eddoboozi lyabwe nesse kukozesa yenna okulaba nga ate babaako engeri gye bakyusa eggwanga nyaffe Uganda mu buufu obufaananako bwe butyo. Kale awo nno nga tuvuddewo 2019 Kazibwe Bashir Mbaziira oluvannyuma yagera maaso n'okuba nga yeesimbawo era nga bwe yatuuka Kawempe South awo yatuuyanya munyagwa. Kazibwe Bashir yali agenze maaso n'okuba nga afuna kada y'ekibiina ki National Unity Platform. So yajja mu maanyi amangi n'atuuyanya munyagwa ne se kutuuyanya yenna okakananga munyagwa entebe emuvuddeko. Kazibwe Bashir Mbaziira Ebya live agenda maaso okuba nga atuula mu ntebe y'obwa MP obwa Kawempe South. Bw'amala okutuula mu ntebe eno nkuleetedde ekifaananyi kino nga kuliko Kazibwe Bashir Mbaziira n'omugenzi Honorable Segirinya Muhammad ng'akyali mulamu ebiseera ebyo era bonna nga bayingidde Parliament.
Segirinya yayingira mu kiseera kye kimu ne Kazibwe Bashir mbazira parliament. Segirinya Muhammad yayingirayo ku Kawempe North. Kazibwe Bashir mbazira nayingira ku Kawempe South. Kazibwe Bashir mbazira yali omusajja ayogera ennyo nga ayimirirawo ku lw'abantu n'ebisigadde. Abaali bagenda maaso n'okubanga bamwetegereza batandika okugamba nti musajja wa Katonda yali eddoboozi lye litandise okubanga likakana era nti yali agenze maaso n'okubanga alekeraawo okwogera ku lwabwe. Omuntu eyayimirira mu mboozi eno n'okubanga agitandika n'okubanga akoola abantu okubanga agamba nti Kazibwe Bashir mbazira yali asirise nnyo yali omugenzi Honorable Segirinya oyatandika okubanga recordinga lives ez'enjawulo ng'akoola Kazibwe Bashir mbazira era lumu bwe bangenze maaso okubanga nkootinga Honorable Segirinya Muhammad ayina lwe yavaayo n'agamba nti Kazibwe Bashir ondekeredde abantu bannonda Kawempe North naye ate n'aba Kawempe South buli kaseera basiiba bagenda maaso okubanga bajja ku yaafiisi yange nga baŋŋamba nti nsitukiremu mbayambe era Kazibwe Bashir mbazira yaweerezebwa obubaka okuva eri Segirinya. Segirinya yamugamba nti ŋŋenda kugula helementi ngikwambaze ku mutwe tugende maaso okubanga tuyita mu bantu at least nze nja kuba kugambirako nti oteredde era okyusa ogenda kubaako kyobakolera. Kabula ebyo byonna byayogerebwa Kazibwe Bashir mbazira yasigala asirise talina kyeyagenda maaso kubanga azza ng'eddoboozi eri omugenzi Honorable Segirinya eyali omulamu ebiseera ebyo wenjogeredde ebyo. Kale bwe tuvaawo social media eno nzibuzibu oba si nnyangu. Omwaka guno nga tugutandika ogwa 2025 Bannakenya nga bayita mu blogs ez'enjawulo baafulumya ekifaananyi ekya Kazibwe Bashir mbazira e Kenya nga balaga nti alina eriyumba kwokomya amaaso oba mansion. Wabula ate mu ggulire eryo lye baafulumya ng'omuntu gwe bafulumiza ekifaananyi baafulumya kya Kazibwe Bashir mbazira wabula ate nga boogera ku mukulu amanyiddwa nga Gerard Kariuki oba onfuna bulungi era nkubidde screenshot y'eggulire eryo eryafuluma nga tutandika omwaka guno nga balaga nti Kazibwe Bashir mbazira yali takyateesa wano mu parliament mbu yali agenze Kenya n'akyusa n'amannya ne yeeyita Gerard Kariuki wabula ebyo byali byambu era gaali mawulire ag'e Kenya agaali gatandise okubanga gabikuba era bw'otunuulira blog eyo oba post eyo yali etandise okubanga etambula wano nawali yali egamba nti Gerard Kariuki working with Super Metro as a driver have managed to build the biggest house in his village at Kinangop. Baali bagamba nti Gerard Kariuki akola ne Super Metro yali asobodde okubanga azimba ennyumba kwokomya amaaso mu bitundu bya Kinangop. Sisobola be pronouncing bulungi kuba siri mu Kenya. Speaking to Kimani TV, Gerard used to save his daily salary of Kenya shillings 5,000 and added extra bonus from excess trip of about 2,000, hence managing to save average of 3,500 per day. He would then buy construction material every month. The journey have taken him for 5 years to own his dream house. He advises people to save whichever they earn, whether big or small, to accomplish home ownership dreams. Congratulations to him. Ekifaananyi baali bataddewo kya Kazibwe Bashir mbazira nga naye boogera ku Gerard Kariuki nga bagamba nti musajja yazimba ennyumba kwokomya amaaso yali asavinze okumala ebbanga lya myaka 5. Kati bannayuganda ne batandika okugamba nti Kazibwe Bashir mbazira yali atambudde n'ava mu ggwanga Uganda n'agenda maaso okubanga relocatinga mu bitundu eby'e Kenya. Wabula ebyo byonna byali byambu baali boogera wano nawali. Wabula we twogerera musajja wa Katonda alabiddwako ng'ali mu ddwaliro olumbe nga lumubala embirizi. Wabula wengezezaako kubanga nkebera ku mikutu egy'ekibiina mwasibuka ki National Unity Platform
nabo baba ataddeyoko ku bubaka obugenda maaso n'okubanga bunyolerwa wamu naye n'okubeera nti no bamubudaabuda n'okumugamba nti awone mu bwangu siina bubaka bwendabye. Bwe tunuuliddeko ku mikutu egy'enjawulo egy'abakulu abatwala ekibiina ki National Unity Platform okulaba oba waliyo positi yonna eyagenze maaso n'okubanga ekolebwa ng'eyogera ku mukulu okubeera nti embeera mwali nzibu, tewaliwo positi n'emu gyenaagenze maaso nakubanga ndaba. Wabula ate wogenda maaso n'okubanga weetegereza omu ku bamukyalidde mu ddwaliro aviira ddala mu kibiina ki National Unity Platform, omukulu amanyiddwa nga Haj Latifu Sebagala. So ekitegeeza nti still tomanya anytime obubaka bugenda kubanga bufu kuba wali mu National Unity Platform nga banyolerwa wamu n'omukulu embeera mwali. Njagala okutegeeza ku Ejokuna Farms Company Limited, bano batunda obukoko obw'olunaku olumu si bwoboka. Balina enkoko ez'ebika zonna zoyinza okwetaaga okuva ku Saso, Croiler, wamu ne Rainbow Roosters n'ebirala bingi. Mukwano gwange kadeke kamu nenkutegeeza ku Agape Christian School ine essomero lisangibwa Buwama ku Lyekatebo. Bagamba nti okuviira ddala ku kindergarten P1 paka P7 ate ng'essomero lya Kisulo kyokka. Abasiddeyo omusonsozi ly'erinnya Agaliwo likinga video.